Ani ajjukira kano akayimba ke twayimbanga nga tukyali bato. Oluddewo okumpasa kantambule n'essanyu lyennina. Aka akayimba twateranga okukayimba nga tukoze embaga z'ekito ziri ze twakolanga nga tukyazannya ebyamama ne taata. Twakolanga embaga ne tuyimba ako akayimba. So 2026 buli omu waakuva ku luggya, tuli ku mission yakuva ku luggya. 2026 we gugenda okuba omwaka gwo ogw'okuva ku luggya, bakukuba embaga makekenge eno. Munaŋŋamba nti buli omu taakubwa embaga, munaŋŋamba nti embaga temuzisobola nga ku lwaki. Kaakati abaagalana bano eno baakoze embaga yaabwe, beekubye embaga makeke. Embaga yabadde y'amaanyi ku kyalo nti yasombodde buli muwanvu n'omumpi ku kyalo. Ab'emitala n'emitala bonna bonna beesombye ne bajja okuweesa omukolo guno ekitiibwa. Omugole yanekaanekanye, yasambye gawuni eyo ya bbeeyimu. Ezo si ze gawuni zino eza bulijjo ze mumanyi nedda. Gawuni eyo ya bbeeyimu nga bw'okiwulira, si ya wano, yalinnye ennyonyi. Naye ggwe embaga zisoboka. Abantu tutya buti kola mbaga n'embaga zisoboka. Kasita wejjamu ekigambo nsonyi osobola okukola embaga. Kuba kati eno embaga teyamazeewo na 5,000, teyamazeewo na 3,000, nago mangi. Eno embaga ekinene nnyo yamazeewo 20,000. Baaguzeeko keeki, omugole omusajja essuuti eyabadde nayo ewaka yabadde nayo n'ekkanzu. Omugole omukazi just baamugulidde kano ak'oku mutwe kano akayambadde akaaba queen n'olugoye lwe luno olwa bulijjo n'obusooda, ne bapangisa kawo n'endongo ya 5,000. Nejja embaga baagikoze. Ate okumanya embaga eno yabadde yamanyi abantu sebo baasanyuse. Omanyi okukola embaga nga buli muntu ezze ku mukolo gwo musanyufu. Eno embaga buli muntu yabadde ku mukolo yabadde musanyufu. Okumanya embaga yabadde y'amaanyi. Eno si ya kaadi, nedda baaba, ayagala yajja. Olaba omukwana abagole gwe beeraga. Kati ng'oŋŋamamu nawe tookola embaga. Naye gwe tugenda kukola embaga 2026. Just osaddaakayo omwezi gumu ng'okola mbaga. Kamba tuseeko embaga eno mugyerabireko vidiyo yiyo.
mission yakuva ku lujja. Embaga nga zino mu butuufu buli wendaba embaga bwe ziti, by the way embaga nga zino zijjudde omukwano. Nze mbabuulira embaga bwe ziti ziba zijjudde omukwano. Tewali bantu basinga kweyagala nga abantu bakubye embaga moduleni, anti buli omu aba yeeguya munne. Mubadde mukimanyi nti omuntu bw'akola embaga nga bakale si mugagga, bananjogera ku bana abaavu, nti omukazi aba yeegula bbaawe, yadde bbaawe aba talina. Ekyo mujje mukyegendereze. Omukazi buli w'anakkiriza omusajja omwavu okumukuba embaga, omanya omukwano gwe gubakozesezza ekintu ekyo. Era omukazi oyo yeeguya bbaawe, ate n'omwami yeeguya mukyala we. Ekitali ku zino embaga ezaala kizale. Zino embaga ezaala kizale omukazi teyeeguya nnyo musajja. Newankubadde nti omusajja aba alina ssente, aleese ebintu bingi, embaga erabika bulungi, batimbye buli kimu ekyebbeeyi, naye omukazi aba agyewulira, omukazi aba yeemanyi, aba yeeraga, aba yeerabanga wa kitalo, aba yeerabanga ow'ekitalo ekisooka n'ekisembayo, aba teyeeguya musajja. Era asobola n'okuddawo n'agamba nze munnange njagala Benz, byonna byonna obikoze nenze oba tompa. Kale ayinza n'okugamba nze oba togulidde bazadde bange emmotoka, ne wonaabikola byonna byonna ebyo. Ogamba omukazi aba yeedaalimba. Naye embaga zino z'omulaba ng'ez'emitwalo 2, mitwalo 5, embaga zino abakazi baba beeguya abaami baabwe, baba babeeguya ate nga babaagala. Nze nkubuulira. Era embaga zino obufumbo bw'embaga bwe ziti buwangaala. Omukazi n'afumbira ebyaddala ate nga n'okufukamira afukamira ng'awa bbaawe ekintu. Kyokka n'owasa omukazi n'omuteekamu obukadde 100, n'omuteekamu obukadde 2, n'akulaga nti atuuka mu maka n'atandika okwenderamu. N'omusanga ng'ali n'asikaali, n'omusanga ng'ali ne bestimaani. Naye bano abakazi bano abakola zino embaga zinene eza low budget, bafumba ate bawa babba baabwe ebitiibwa. Sigamba nti embaga z'abali abagagga buli omu nti aba teyeeguya musajja, nedda, naye percentage esinga obungi. Era embaga ze musinga okulaba ez'abantu nga mu muntu ataddemu ssente nnyingi, abakazi tebatera nnyo okuwangala mu bufumbo. Simanyi lwaki, kubanga bagamba nti abakazi banoonya ssente. Ofunye omusajja alina ssente, towangadde mu bufumbo, akubye embaga odduseeyo. Ezo embaga za banninaloozi, okwo okwanjula kwa banninaloozi, okitegeera nti omuntu alinamu ku ssente, alinamu ku linnya. Mwana, ebintu bya Katonda bino bizibu, birina engeri gye bikusoberamu, nti ekintu kye mubuusa amaaso ate munnange kye kiwangaala. Gwe ekintu ky'olabisa n'ogamba n'ogaya. Yo bagamba togaya kyezinze. Kati kino ekikazi mukiraba kino kijja kufumba n'abazzukulu kirere. Kino kijja kufumba n'abazzukulu kirere ate nga tekinobye. Tekinobye. Bali abakazi bakuba ziri embaga ez'ebbeeyi baagala nnyo beegayirira, baagala nnyo beeguya, nti ne bw'aba akunyiizizza ayagala gwe oba omweguya, ate ng'omusajja ssente ziba zizo, ayagala gwe oba omweguya. Okitegeera ekintu ekyo. Naye munnange zino embaga zino eza low budget, abakazi beeguya abaami baabwe. Era njagala nkubuulire nti oguli wano mukwano si ssente. Ekigatta bano boolaba wano mu katambi mukwano, nti n'abantu abazze ku mukolo gwabwe bazze lwa mukwano. Era olaba nga buli omu musanyufu. Okitegeera, olaba nga buli omu musanyufu, babasanyukiddeko era ne babaagaliza obufumbo obulungi. So nze bwe ndaba embaga nga zino, embaga zino bwe ziti zimpa essanyu, sijja kubalimba. Era nzibatuusaako okubalaga nti buli kimu kisoboka. Buli kimu kisoboka. Ekigatta obufumbo bwonna mu nsi si ssente. Ssente kiringanga kyongereza ku mukwano, wabula
ekigatta abaagalana wakati w'omwami n'omukyala y'enkwatagana n'okukkaanya n'omukwano gwe muba mulina wakati wammwe ababiri, nti ssente eyongerezaako bwongereza kuggumiza biki bye muba mu pulaaninga okukola na kugonza ku bulamu bwammwe, nti bwe muba n'omukwano ne mubaamu n'akasente, ssente eba esofteninga your love and your living life, ne musobola okubeera mu mukwano ogw'ekimmemmette naye nga mulina kitono ate ne mubeerawo. Okitegeera ekintu ekyo? So mulina okukimanya nti nammwe mulina okuva ku luggya 2026 gwe mwaka gwammwe. Okitegeera ekintu ekyo? So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera embaagaliza nammwe embaga ennungi, babakuba embaga, babasabe ku bufumbo, babaproposing munnange. Why not? Nammwe mukigwana. Guno omwaka gamba nkitwala mu linnya erya Yesu. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.